Pulezidenti Yoweri Museveni ng'awerekeddwako First Lady era nga Minisita w'Ebyenjigiriza n'Emizannyo Janet Museveni agudde olusirika lw'akabondo k'abaka ba NRM ku ttendekero ly'ebyobufuzi Kyankwanzi nga kumala ennaku kumi mu kuggulawo olusirika luno Pulezidenti yayogedde ku bulumbaganyi obwakoleddwa abatujju ba Al-Shabaab ku nkambi ya UPDF Somalia Somalia gye babaddemu okuva mu 2007. Pulezidenti yagamba nti walabika waliwo obuzibu mu baduumizi nga benyigira mu kulya enguzi. One of the suspect factors in that incident could be again corruption by some of these new players in the army who don't have the NRA spirit of patriotism. Ategeeza nti Somalia waliyo ogaba obusimu bungi ngati abaduumizi kireka tebakyagobera omutima okugwamika gwe nga bava mu kutunulira ekyawutalo okujja okufaayo ku ssente ne batwala abajaasi abatatuukiridde. Somebody told me that somebody may get about 38 million shillings in a year when they are deployed there. Some of the people who organize, they put these bodyguards, secretary, I don't know what you call them, these who are around here, personal assistant, I don't know what. They put their names there, create sort of ad hoc, instead of having integral units, they create ad hoc groups made of bodyguards, made of what? People from cooks. Agambye nti bakulinda akakiiko akasiddwa omuduumizi wa UPDF General Wilson mbadde kanoonyereze abudde nti Al-Shabaab babadde banafu nnyo nga tebayinza kukola bulumbaganyi bwe bakoze ku Lwokutaano nga bukya. Because Al-Shabaab was very weak, had been weakened, it has not been attacking for a long time, and they couldn't attack, but because of that problem of sending welfare cases on a combat mission, we suspect that could be one of the problems. Pulezidenti ategeeza nti bateebereza nti engeri abatujju bwe baalumye nga bukya nakiyinza okuba ekizibu eri abajaasi. Pulezidenti alabudde kabi akukulooza ku ssente zokka era atusiza okusasulako eri famire ezaafiiriddwa abantu baabwe. But of course, it's a good lesson for our people. They are going to wake up. We are sorry about the death, but it is because of it's not Al-Shabaab, it is our internal weaknesses which must be addressed. Omwezi alabudde bannakibiina bakumye ebyobufuzi ebisosola ne basamanya ku byobufuzi ebyekiruubirirwa. Pulezidenti era asabye ababaka bawulire enjiri ey'emiramu egy'ekibiina omuli amaka okwenyigira mu tteeka zibajja mu bwavu nga bagoberera ekibalo. Engage in producing a good or a service with a Chibaro, with Chura, Aymar, and you said it. Each homestead, that's what you should be doing. Asiba Bannayuganda okuba nti kati bangi batandise okuliza obubaka bwa gavumenti obw'okweyubula mu byobulimi n'obulunzi naddala abo bali mu nkuula nga benyigira mu kulunda ente ez'amata ate bimasika balima emmwanyi olukalanga ne balima ebinazi. The cattle corridor has changed, Masaka is changing, Bundubujo has changed. Alabudde n'ababaka bakomye okukozesa ssente emitudi gye bakiikirira kubeera n'ensobi ennene eyinza okubaleka abali mu mabanja. A leader who is in debt, who can't sleep, who can't what, that leader is dangerous. Don't try to carry your constituency